Munango oyo agamba simanyi kati gwe lekera gundi mulekere ki eggwanga teririiwo mulekere ki kyemulekera bwakatyuka kwase Kyagulanyi anti nga mukwase kakole ki kikyanakulembera teri ggwanga so okusooka nga ate bw'oleeta bw'oleeta okugamba nti tunoonya abakulembeze kati Mwami Museveni kyagezaako okutuzimbamu nti tulinde 26 tunoonye mukulembeze olutalo lwa Uganda si kunoonya mukulembeze kati wabula kunoonya ggwanga kukomyawo eggwanga tulina dakiika 2 eggwanga bwe tunaamala okulinunula Dr. ozaako ki gwenga gwenne abantu bo abakkiririzaamu muzaako ki okusooka nga bwe nakutegeezezza Apollo nga tutandika nze siina lutalo olwange nze nga nze lwendwana siina mirimu egyange egyenkola wabula kyenkola kikyo ffenna tulina okukikolera awamu si kubuuza gwe kati ozzaako ki eggwanga lizzaako ki okwejja mu buwambe n'embeera gye tulimu si tulinze akava kasangati tulinze awemagera agamba ki tulinze nedda ffenna oba oliwangalira wa oli mu buwambe bwennyini nze kyensaba ffenna tuzzeeko kwegattira wamu tugambe nti ekimala kikola ki kimala nga bannakenya bwe bakola teri kubo ddala simanyi tulinda ki ndi musanyufu ntandise kuwuliramu amaloboozi waliwo amaloboozi ge ntandise okuwulira sinaba kugategeera naye ntandise kuwulira amaloboozi agagamba ti ddala naffe twerwaneko waliwo okukuma entalo waliwo okuleeta obusungu mu mitima gy'abantu katugambe Dr. Kizza Besigye kyekibuuzo si ye yakitezeeyo wabula ng'ono yakimubuuzizza nti naye lwaki towa Kyagulanyi akati kati kikoyogerako Kyagulanyi ako kabanja Dr. Kizza Besigye Kyagulanyi tayina kati konna kabanja Dr. Kizza Besigye kubanga ekituufu kiri nti Kyagulanyi ate yayina akati naye ne Kyagulanyi ono ayina akati naye tamanyi gye yakajja era singa tulemererwa ku rigimu ye ffenna tagenda kumanya we kayise kubanga Dr. Kizza Besigye takwatangako kati n'akawa His Excellency Bobi Wine ate era nako k'omubanja nti akawa His Excellency Bobi Wine takalina ate era ne bw'aba akalina si ayina okukawaayo kubanga struggle yo nga yo muzadde struggle bwe njogerako mba ntegeeza Uganda muzadde eyina abaana baayo be yateeka ku mabeere wabulamu wakati mu be yateeka ku mabeere yo ye yeerondera omusika nga bwe yalonda Dr. Kizza Besigye ne mugamba nti gwe musika wange gwe mpadde katala eri okununula famire yange era Dr. Kizza Besigye kiseera bwe kituuse nga anafuye singa yo omuntu nti alemereddwa wabula nga tulemereddwa ku mulembe gwe kubanga ekirema Dr. Kizza Besigye kyalema ffenna bannayuganda era ekirema His Excellency Bobi Wine kiriba kiremye ffenna bannayuganda kakati Uganda bwe yazuula ng'omukulembeze w'abaana baayo alemereddwa nemugamba nti nedda n'emyaka ate gigyo gikuwubidde akawero gwogezezzaako naye oba osanga tofunye kuyambibwako ku bannayuganda baana banno be nnakulaga nti genda obanunule kankawataakati nkawooli ate era naye gw'otaasuubira naye ng'ate oli ajja mu generation ey'abaana ba Uganda yo n'alaba nga yasaana okutwala Uganda mu maaso mu kwenunulwa oba ekika kye bayita Uganda mu nsi y'okwenunula kubanga generation eno kati eyettanira okwenunula mwana wattu si abagezi bokka kubanga n'abagezi bokka bw'opimya mu population si be banje nnyo kubanga eno gavumenti gye tulwanyisa ng'ab'ekika yasooka kukotogera byanjigiriza
kakati abasinga mu generation eno mu kika kyange be baana abatali bayivu bakooya abantu b'amataayi okubategeerera ne basalawo babeere abasaale mu kununula ensi yaabwe kubanga abantu b'amataayi si be bakyali abangi ennyo bw'ogeraageranya ku bungi bwabwe kyokka ate ab'amataayi be baagala okutegeerera bano abangi ennyo kakati bano abangi ennyo bwe baba benyigidde mu nkyukakyuka kannonda abafaanana yaba afuuka ddereeva w'enkyukakyuka si Dr. Kizza Besigye y'alina okulonda omusikaawe kubanga naye anoonya gwe yasikira tamumanyi gwe mubuuza ani yakusangako yonna gye yakusanga n'akwata akatinti kaakano nkakuwadde genda okulembera Uganda ye yamwerondera muyinza okugamba nti Haji agambye muwe Besigye akalu naye ne Haji teyagambira ku kwagala kwe ne Haji baamala mumukwata gwa bicupuli mu Amerika ne Haji baamala mumukwata gwa mpapula kitegeeza nti ne Uganda eno osanga yalina okugootaanya mu nteekateeka za Haji neeraba nga tasobola kujjawo kukulembera generation eno kujjawo kizibu yo yennyini neekwata akati oba buyita obusika oba liyita effumu eririko n'olunyago neerukwasa Dr. Kizza Besigye neemugamba nti kulembera banno mu lutabaalo. Dr. Kizza Besigye tayimu bwetuuse ng'alemereddwa si lwakuba nti abadde munafu nnyo naye lwakuba nti teeyambiddwako nnyo batafunye buyambi bumala nnyo nti oba n'omulabe yali amumanyi nnyo ng'amanyi waasi omumukwata n'amunafuya struggle yo kennyini nga maama Uganda n'agamba nti kankyuse omuzannyi okusinziira ku weevu kubanga struggle yaffe maama Uganda evuga eryato okusinziira ku buteefu bw'ennyanja oba esambisa penalty omuntu okusinziira ku bukugu bwa goalkeeper gw'alina okuteeba. Struggle yo kennyini ne yeerondera omukulembeze wa generation neemugamba twala bannayuganda mu kununuka kati kibeeri bannayuganda n'omukulembeze wa generation obutaswala mu maaso ga kitaabwe Uganda yabakwasa effumu eririko olunyago batandika okutabaala. So njagadde okugjawo narration eyo ey'okutegaatega ebibuuzo bannamawulire oba ey'abannamawulire okubuuza Dr. Kizza Besigye ebibuuzo eby'ekijjegga. Lwaki tokwata akati n'okawa Kyagulanyi abantu bakugira olina okukwata akati n'okawa Kyagulanyi akajjewa kale gwe mubuuzo bamuddulo wamwe yakatereka asobola okukasangayo olunaku olwaleero bw'aba abadde takaterekanga takakeberangako gye yakatereka mutume addeyo atunuleyo alabe oba kakyaliyo gye yakatereka dhani okumuteekamu obusungu obulimu olw'enkulu. Obusungu obulimu olw'enkulu lwe luno muganda we yakunyiiza kyokka ng'ate gw'abadde amuliisa kali yanyiiza sigenda kuddamu n'obeeramu olunkulu kumbe muganda we ate ayina ennimiro kati obwo obusungu obulimu olw'enkulu buyinza okukukozesa ensobi kubanga gwonaye omusuubizisa nti ye yalina akati ne kimulowoozesa nti bannayuganda balina omumufukaamirira n'atuula yonna gy'atudde nga tayagala kufa ku bigenda mu maaso ku bannayuganda yalinda bamufukaamirire kyokka gy'akoma okulwayo nga beeno bali mu kulwana gye bakoma okugamba nti ekitegeeza bano baali bumu n'oli kyekyo kyeggambye nti tomuteekamu obusungu bulimu olw'enkulu kubanga obusungu obulimu olw'enkulu butomeza era alina okukitegeerako ekintu kimu nti struggle yeetaaga buli munnansi kyokka ate struggle teyina gwe yeetaaga nkaddemu. Struggle yeetaaga buli individual kyokka ate struggle teyina gwe yeetaaga. Mukyo ki kyentegeeza? Ntakebbeeka eri ekwetaaga gwe omukozi kyokka ate ne bw'ovaawo tolina kyekwetaaza kubanga awo wooli waliwo abala 10 abaateekebwateekebwa okugendawo ng'oyinza okuba nga gwakyali omuziziko mu kubaziyiza okugendawo. Kakati struggle buli omu omwetaaga kyokka ate teyina gwe yeetaaga. Nkiddamu struggle buli omu emwetaaga
kyokka ate teyina gwe yeetaaga. Era omuntu yenna abeera gy'oli ng'oli munnamawulire n'olowooza nti kakati ekikyatulemesezza okwenunula kubanga Dr. Kizza Besigye agaanye okutwegattako nkuwemye awo oli mu kulimba bulimbi. Dr. Kizza Besigye okutwegattako okwo kulina kye kugattako kyokka ate n'obutabeerawo bwe tebuyinaawo kye bujjako. Kaabe Kyagulanyi okutukulemberako kulina kye kugattako kyokka ate ne bw'ataalibadde singa struggle yalonda mulala era kwalibadde tekulina kye kutugattako singa yaba si ye yalondebwa. Omulonde yalina kyagattako kyokka eba mugamba nti tukuggyeko ekyobwayatola tokyali mulonde talina kyagenda nakyo kyaffe. Kubanga singa byali nti buli muzannyo akyuka bannayuganda banafu oba banyigirizibwa bangi bazzenga bakyuka. Naye obwetaavu wa bannayuganda n'ennyonta yaabwe okuggyawo mu mpembe Yoweri Kaguta Museveni yeeyongera bweyongezi. Kati ate ku mulembe gwa Kyagulanyi yeeyongedde nnyo. Kati kiri gye tuli naye atukulembera okunoonya akadiba omuli amazzi agagema enkalamata y'obuyavuyavvu. Akadiba omuli amazzi agagema enkalamata y'obuyavuyavvu kali ntebe mulekeraawo nkiddamu okuleetanga obusungu mu mutima gwa Besigye oba okumuleetera okwegulumiza nti ye y'ensonga lwaki tetwagenda mu State House mu mwaka gwa 2026. Mujja mmufaananyako mukwano gwange era omulongo wange Big Size Bebe Kulu nannyini muziki Uganda gwevunnamira bba wa Zuwena eyagamba nti anti nze Rema Namakula nali njagala biringa batti wa Savage nali njagala nga tufuna international booking kyokka nga ye alwanidde okugenda ku international market abeereko nga ba Peace Squares emyaka gy'amaze mu kuyimba nga ne ssente ataddemu nnyingi ayo wakulema okwetuusa nga gwe yali ddereva oŋŋamba ota nti bw'otola ku co-driver ng'olagirira bulagiriza osobola otutuusaayo. Kakati omusajja gw'ogamba nti singa yaliwo 2021 Kyagulanyi yalituuse kyokka ate naye mu 2016 yali yagadde okwetuusa. Mu 2016 yali yagadde okwetuusa. 11 ne 21 yali yagadde okwetuusa naye munnange teyatuuka. Si lwakuba nti teyagala kwetuusa naye oba osanga waaliwo obunafu obw'amaanyi obw'enjawulo. Kakati oyo gw'otunuzzaamu kamera omuleetera okugulumizibwa omuleetera amalala ag'enjawulo anti munnange bw'otaabeewo abo bagenda kukumiisinga nnyo era bayinza obutasobola kutuuka gye baagala kugenda okuggyako nga tetukoze kimala okusobola okutuuka gye twagala okugenda naye tetujja kulemwa kutuuka oba tetwalemwa kutuuka lwakuba nti Dr. Kizza Besigye teyatwegattako. Dr. Kizza Besigye Uganda kyeyinza okukubanja kiri kimu bwe wafiirwa yaziika bwefiiriddwa tozze yadde okukubagiza. Dr. Kizza Besigye Uganda teyina kyekuvunaana n'eki togiyinaako musango na gumu togiyinaako bbanja na limu wabula kyeyinza okukuvunaana kiri kimu bwe wafiirwa yaziika kyokka yo bwefiiriddwa mu kaseera k'okujja okugisimirako n'okugikuŋŋaanyizaako emmere n'alibwa abakungubazi oli mu nnyumba wo ye weebase nti bajje banneegayirire kubanga nze nnina obukugu obusiba emirambo. Lwaki bagaana okujja okunneegayirira nze yafiirwako ng'era mmanyi ne we bazza amaaso g'abafu abafudde. Kakati ekyo kyo Uganda kyeyinza okukuvunaana. Bannamawulire njagala obbategeezaako nti nze nakulira mu kyalo era ndi munnabutambala. Twayinanga omusajja omuyizzi ate nga weewunye bamuyita Ddungu. Ddungu nga muyizzi. Nga Ddungu alina embwa ze naye mu mbwa ze yayina zijjukira mwalimu embwa gye baayitanga Tiger. Mwalimu embwa gye baayitanga Muzikiza. Mwalimu embwa gye baayitanga Poliisi. Naye nga mu mbwa zino zonna Tiger ye yali ekulembera kubanga ekituufu yali nsukkulumu ku mbwa endala. Era nga bwe bayambuka ettalo okuyigga amaloboozi ge tusinga okuwulira nga gaweerera gasinga kuweerera Tiger kubanga ye yali liidingi muyizzi. Naye oluvannyuma lw'okwekulungulula kw'ekiseera Tiger yatandika okugenya ne tulowooza nti ono Muzikiza yayinza okusikira Tiger. Bw'ataabe Muzikiza agenda kubanga Poliisi kubanga bwe babadde batabaala ensiko
musajja mukulu yagenda ng'aleeta kabakalala yakajjayo mu lubugo mu bitundu by'ekiziiko mabanda Butambala mu Kitegeera n'agireeta ate eno neefuukirawo leading artist leading muyizi ffenna kyatwewuunyisa nti kale muzikiza ye alabika abadde akoye naye lwaki kuba ababadde batambula ne muzikiza bwe bayigga batabaala ensiko bamanyi emitala n'emitala ate si be baleese lwaki baleese kabakalala ke kaba kakulembera ng'olutabaalo kakulembereremu ne bano abadde bamanyiddwa nti be basisitanti baabali mu kuyigga so kikyentegeeza nti n'omuyizi omutuufu akyusa strategy ate n'atagikyusizaawo oluusi w'osuubira kubanga n'omulabe waaba amusuubira ogikyusiza kati ne struggle luno bwe luba lutabaalo lwa kuyigga yakyusa embwa yes waliwo agenda okugamba nvumye no zino embwa ebbiri Kyagulanyi embwa tuli mu lutalo Kyagulanyi embwa lutalo lwa kuyigga ne Dr. Kizza Besigye mbwa kati struggle yesalawo mbwa ki egenda okuyigga okusinziira ku bunene bw'ensolo struggle esobola okukozesa embwa ey'amaanyi ng'ensolo eri tennagejja nnyo kyokka ate ensolo bw'emala okugejja n'ebula okwenkana ttimba ne struggle ereeta omuntu akyayina ku maanyi n'embavu agasobola okugiyigga kubanga teweerabira nti eno embwa ebaddewo ensolo zigitaagudde ebadde nnwanyi nnyo ebadde nnamige nnyo naye wakati mu kuyigga ebadde ng'era ekosebwa kubanga ne beebadde eyigga tebabadde nga matooke kulya oluvannyuma lw'okuyigga ensolo eziwera jjukira buli buwanguzi bwetuukako wabaawo enkovu ezigituusiddwako kakati ate ensolo nazo zikyusizza strategy ne zireeta omulwanyi omulala kati ate yo oyagala struggle esigale ng'ekyakozesa embwa etaaguddwa struggle kyeva erina okuleeta embwa empya gye bayita Kyagulanyi teweerabira nti Muhoozi Kainerugaba naye gwe njogerako kitaawe yamuleetanga eppeesa erirwanira mu generation ey'abavubuka teweerabira nakugambye nti abavubuka struggle yabalaba nga be bayayanira kati enkyukakyuka kubanga bakiwulira nti guno mulembe gwabwe ne Museveni n'akitegeera n'atandika okutegaatega omwana we wakati mu kutegaatega omwana we kitegeeza nti kati mmwe abalwanyi mulwana n'abavubuka kyokka ate mwagala strategy ey'ekikadde era mwagala embwa ebeekulembera olutabaalo ebeere enkadde naye nga ye eri omulaba ensolo gy'oyigga enkadde ekutezeeko ku mwana gwayo ate nga mutendeke wakati mu kuba omutendeke gunywa ku mwenge gukozesa ebitamiiza nti obukodyo bwo obutonotono bw'aba alina bwabuteekamu ebitamiiza bwe buba nga baabumutendeka kutaasa ggwanga ate kati awo buba bufuuse butwa kubanga buba bujja bulukusiddwa buba bugenda kukozesebwa mu ngeri ekyasinza okubeera embi kuba akafaananyi ng'obukodyo obulimu ettamiiro obw'ekisolo ekivubuka bulumbaganya abantu abakadde nga ne liida mukadde so nze mbadde njagala tulowooze bino ebintu tubiggyemu obusungu tubiggyemu okwegulumiza tubiggyemu okwematiza tubirowooleze okusingako awo we tubirengerera tubirowoozeeko n'amaaso ag'omunda amaaso ag'omunda nakugamba ate ge gasinga okulaba ebuziba gano amaaso g'olabisa kungulu galaba kumpi so nze mbadde mbasaba bino ebintu bye mulabira kungulu naddala mmwe bannamawulire musooke mubigyewo Dr. Kizza Besigye ye ng'omuntu ssekinnoomi nzikiriza w'amaanyi nga waali kyokka ng'ate bw'avaawo talina kyakkosa ng'era bwe nkugambye nti kampani ekola emigaati egyantakke oba mukozi agigasanga w'oli kyokka era ne bw'ovaawo tolina ky'ogitoolako era tewali mukozi golowooza ntakke yakakyusa abakozi emirundi emeka okuva lwe yatandikawo mu myaka gy'ekinaana okuva lwe yajjayo waffe Nalukolongo golowooza yakakyusa abakozi bameka avaawo nti yalina strategy ya kampani ye n'ensi Uganda yeyina strategy y'okununuka kubanga era ekimanyi buvunaanyizibwa bwayo yatuleetera omuntu omukyamu gwetasoose kutazaama kimala Yoweri Kaguta Museveni ate era nayo ne siginenya kubanga mwagimukaka lwampaka olw'okubanga ye omuzadde wammwe
omuzadde ne bwakimanya nti okulya akawunga kirimu vitamin ng'omwana we asaba bummonde agenda muwa bummonde kubanga ate naye ayagala omumusanyusa mu ne Uganda ensi yaffe mwagikako omuntu era neetwala oyo. Kakati mbadde mbasaba baganda bange ne bannyinaze tuve mu by'okwegulumiza, tuve mu by'okwematiza n'okuddira ba individuals tubalage nti muli b'amaanyi nnyo, muli ba kitalo nnyo, mwetaaga kugulumizibwa nnyo era mwetaaga kusinzibwa nnyo. Mbwera mwe muyina akati akasobola okukyusa Uganda luli bwe mwali mukalina lwaki temwakasonga mu mulabi. Museza abaana akati ke bagamba kakusonga muti ne guyimirira guti. Kakati guno omulambo gwe tulwanyisa mubanga mwe mwalina akati k'omusezi lwaki temwagusonga mu akati ako nga mukyasobola okukakozesa nga mukyakayinako n'obwannannyini obwenkomeredde nga tebinnayingira mu busika bwankaayana. Lwaki temwakagisongamu gavumenti ne musobola okugiyimiriza okutta Tom Jjulunga, ne musobola okugiyimiriza okutta Nankunda Muwanga, ne musobola okugiyimiriza okutta Serena ne Bandaliyolu, ne musobola okugiyimiriza okutta abantu bangi abazzenga battibwa naddala eyo mwefuddisi. Akati ako temwakakozesa oba temwamanya mugaso gwako ko ne keesengula ne kagenda ate wakamala okugenda ne mulyoka mujjukira nti mmwe mwakalina. Nedda madde mbasaba ekintu ekyo mukikomye mbagirawo. Dr. Besigye obuuzizza n'ogamba nti ogambye tuli mu lutalo lwa kulwanira bukulembeze wabula tuli mu lutalo lwa kunoonya ggwanga kubanga lyabula liringa eritaliiwo. Naye abavubi era ekiro babeera ne ttooki, abavubi ababeera ku nnyanja abanoonya ebyennyanja era ekiro babeera ne ttooki. Kankuwa ekyokulabirako ky'onaategeera obulungi. Obudde bw'ekiro leero we buziba tunulako waggulu ku ggulu ogenda kulaba ng'emmunyeenye nnyingi zaaka zirwana zaagala okugoba ekizikiza. Kyokka ate wakati mu mmunyeenye okwaka wabaawo omwezi ogulidinga okwaka kw'emmunyeenye okusobola okugoba amaanyi g'ekizikiza. Nti wakati mu bitangaala okugoba amaanyi g'ekizikiza era wabeerawo ssaabatangaala oba ssaabatangaaza. Gwe gwani akulowoozesa nti wakati mu ggwanga mu kunoonya obwenunuze ate tetulina kubeeramu na liida. Wewe twabeera naawe ebbanga lyonna lye twatambula naye twali tunoonya ki? Bwe buba nga tetwali tetunoonya kuva mu buwambi nga twali tetunoonya Uganda. Wakati mu myaka gyonna gye twatambula naawe nze mbadde mbuuza nti twali tunoonya ki? Twali tunoonya ki? Twali tukunoonyeza ki ekikyo? Watukozesanga bukozesa? Wali mutukozesanga bukozesa? Twali tetunoonya Uganda? Twali tetunoonya kwenunula? Emyaka gye twatambula naye ng'omukulembeze waffe twali tunoonya ki? Tetuli mu lutalo lwa kulwanira bukulembeze, tuli mu lutalo lwa kulwanira kunoonya ggwanga. Naye eggwanga eryo tugenda ddizuula tutya mu kizikiza kino nga tetulina matooki? Era wakati mu bbanga lye twatambula naawe twali tunoonya ki? Mbadde mmanyi twali tunoonya enfuga ey'amateeka, eggwanga eryabula. Twali tunoonya obutali bukenuzi, twali tunoonya obutali buli bwanguzi, twali tunoonya equal opportunities, twali tunoonya okuggyawo ekittabantu, twali tunoonya okuggyawo ekiwamba abantu, twali tunoonya kuggyawo okutumalako freedom of speech n'eddembe lyaffe ery'obwebwange. Kubanga eryo ly'eggwanga eriri mu bubuze, lyeri embeera gye watusomesezangamu, ye yali manifesto yo. Ku mulembe gwange tewagenda kubeera kuwa musolo nga naawe okiraba nti ebimu ku bitunyigiriza gwe musolo omungi lwakuba okuva lwe bajjawo guli gwe watugobako taata guno gwe baaleeta oluvannyuma lw'okutuyambako okutuggyirawo guli. Munnange twava mu seppiki ne tugwira ddala mu kyoto
kakati lyeryo eggwanga ery'obubuze lyewamenya ng'otyo kubanga bye twali tugenda okugoba bye bitegeeza eggwanga ery'obubuze naye wakati awo twali tunoonya ki bwe tubanga essaawa eno tetuli mu kunoonya okulembeze wabula tuli mu kunoonya ggwanga lyabula lyeri eggwanga eryabula ogenda kulinoonya ng'olina mpuuga atakutya ogenda kulinoonya nga mpuuga talina amugambako ng'asogera n'alya ssente kubanga talina amufuga talina gwaswalira abaana abakuziddwa bato bannaabwe era obalaba babuyabuya kubanga baakula tebalinaako gwe batya baakula tebalinaako ababonereza olaba ne mu kkomera wabaayo ekkomera gwe ki ekikulowooza nti mu opposition tewalina kubaayo bukulembeze kino mukitegeere ne mu kkomera wabaayo ekkomera kyokka ate ne mu kkomera waliyo ebibonerezo ne mu kkomera waliyo okutuula mu misango ne mu kkomera waliyo kkooti ezisookerwako ba RC ekkomera kati mu kkomera eyo baba nga wabaayo ekkomera gwe ki ekikulowoozesa nti mu opposition enoonya okutwala obukulembeze terina kujja ng'emaze okubeera n'abakulembeze oba okuteekateeka abakulembeze era emu naamala okufuna eggwanga eryabula mugenda ddi wabaani oba mwe muyigga olinga mbwa muyigga kuleetera nnyama bali naye wanage Doki Dr. Besigye so Dr. Kizza Besigye kolera nange olumba olulinzi tasigenda kulumanya naye nsaatuukidde mu bulago bw'abantu Dr. Kizza Besigye mu lutabaalo luno lwetulimu obukulembeze bwo bwetaagisa mukadde wange mu lutabaalo luno lwetulimu obukulembeze mukama wange bwo bwetaagisa kuba simanyi lwaki bino birabye siggwa avuga Dr. Kizza Besigye naggamba nti olabika oli lumala okwota lukugira lumansa amanda nti gwe bw'olirinnyako likusavuwaza nasswe kati golabika omaze okwota ogenda oyiwayiwayo amanda kubanga singa naye waliwo wakyogera lunyi nze sikyali president w'FDC era sikyali flaga bearer wammwe kubanga wano tetuli mu lutalo lwa kunoonya bukulembeze tuli mu lutalo lwa kunoonya Uganda kati n'otuma semujunganda eggwanga genda olinoonyeza ekira magamaga nnyo terikubulako litera okugwa mu busubi ne libulanga ekyebitaano buli omu n'agenda nga amagamagira eyo anti tuli mu lutalo lwa kunoonya ggwanga so Dr. Kizza Besigye munnange muli bagezi nnyo mu basiro kituufu musobola osiriwaza naye singa be muba musiriwaza tebaafuna mukisa guyonka amabere g'abamama baabwe nga be bano abaayonkera ku ccupa ate n'abaayonkera ku ccupa toyinza bategeerera bwotyo kubanga mulimu bannajja lwambi okitegedde Dr. Kizza Besigye nsaba ebiseera ebisinga tusooke tukoleko nga poliisi za gavumenti entegeevu poliisi mu ggwanga lya UAE oba neyo abazungu gye mubeera mu bajungute kwate mwe mutera otutambulako n'okusingako ffe ye maama nze yeekolera ntambulawo baabo basiiba bannangira mbu nasiraanira wano oba nsiraana ndi mwana wa nnyoko waliwo emmoloka gye bayita Dodge kakati singa Dodge eno etomera omuntu oba singa emenya amateeka g'oluguudo tebagigobesa lawuumu olw'okuba kikwate poliisi erina kuba na Toyota poliisi eddayo okusinziira ku buddukiro bw'eno emmotoka gy'egenda okugoba egisimbako either egisinga oba egwa mu kaliba eyo lawuumu tegoba Dodge lawuumu tegoba Jaguar Dodge yegoba Dodge oba esinga ku Dodge yegoba Dodge essaawa eno tuli mu lutabaalo ng'oli akuleetedde n'ennyini empya naye nga ggwe oyagala osigale ng'okyamugobesa lawuumu ffe abagoba Dodge ffe abagoba Dodge tuli mu lutabaalo lwa kunoonya ababbi poliisi egoba ababbi ekimanyi ababbi babeera bavubuka ng'era etembwa enkadde tulowooze ng'abakulu
nze yeekolera itongwa ngende naye maama ndibulwa n'abanziika yabulwa emikwana abulwa n'eŋŋanda muliba mumaze bya mbulago